Mama amanya go gwani? Amanya gange nze Sanyu Grace. Anviridde Nabweru abamu bampita Mama Liz. Ye mukwano Mama Liz Nabweru. Ennyama. Mama Liz ng'olabika bulungi. Kyogamba oyina ebizibu? Mbiyina mulongo. Kusoneko. Naye ng'ate olabika bulungi. Nabale kusiima mulongo. Bizibu ki Mama Liz byatandika bito? Ebizibu mulongo. Nze okubitegeera nti nina obuzibu nabitegeera 2-3. Kaakati nali nkola mu mwaka gwa 2009 nafuna omwami n'enfumbiro n'enzaala abaana. Naye bwe nayingira mu famire nasanga musenga w'abaana omu atanjagala. Naye ng'ate mu kuyingira mu famire eyo nali mwana muto era bwe bufumbo bwange obwasooka. Kati mu kiseera ekyo omwami yali akolera mu Owino. Kaakati 2093 naŋŋamba njagala otandika okukola. Kati nantwala mu Owino yalinamu omudaala kati ye kiseera ekyo yali atandise ebya safaari. Kati nze nenzira ku mudaala. Saba tusirike Mama Liz yongeza ku muzindaalo. Kati mu kiseera ekyo ye yali atandise ebya safaari. Naŋŋamba omudaala njagala ogubeereko. Netandika okukola. Naye mu katale omwo nga mulimu baganda be baali 3. Omu n'afa ne musigalamu 2. Naye nga mukulu we tanjagala naye nga simanyi nsonga lwaki. Kati Katonda yali yampa omukisa mulongo natundanga kubanga nze nali mu department y'obutungulu nga ndi mu kiyumba nga bakiyita Namugenyi House. Kati ekiseera ne kituuka abantu ne banneesiga. Omuntu nga ne bw'aba tazze ng'asobola okumpeereza loole y'obutungulu. Naye nga loole eyo ebiseera ebisinga ng'ebaako ensawo 10 oluusi 20. Naye nga ensawo ezo zitundira mu wiiki emu oba ennaku 10. Mulongo nenfuna ssente nga nina omukisa ate nga nali sigendangako tambula wantu wonna dda gwali mukisa gwange. Naye nga mulamu wange oyo omukulu andi mu maaso nga twetunuddemu nga lukuubo lwe lutwawula. Naye nga ekyamazima yali tatunda. Ng'ayinza okuyiwa ensawo emu n'agitundira emyezi nga 2. Naye ng'omuntu bw'ajja n'agamba gundi mugyebale ffe tukola. Ffe tuwerekera bakola bakabosiko baabo be bakola. Ffe tetulina bye tukola. Mulongo ekiseera ne kituuka ne nfuna ssente ne ngula emidaala kubanga n'emidaala gye nali nkolerako gyali gyange nali sigipangisa. Ekiseera ne kituuka ssente ne zitandika okufa. Kati ssente bwe zaafanga olw'okuba nalina ssente nze ndowooza n'oteekamu buteesi ssente zifa. Olowooza kikutwala mu maaso. Nga mmanyi ssente zifa bulijjo kubanga zaafanga n'enfuna endala. Ekiseera ne kituuka nga sikyafuna wadde. Ekiseera ne kituuka nga bampa emmotoka y'obutungulu. Ebiseera ebyo ensawo yali ku mitwalo 10. Ensawo eyo ng'ogitundira mu nnaku nga 10 oba 12 ng'erimu miliyoni nga 12, 14 ne weesanga ng'olinawo miliyoni 5 oba 6 ng'endala tozirina. Bannannyinizo tozibawadde, tebakubbye, obutungulu tebuliiwo. Tebuliiwo ne mabanja teri. N'eziriyo baazireeta. Netandika okufuna obuzibu. Ssente ne zitandika okumbulako mu ngeri bw'etyo. Naye nga simanyi. Oba toyina gw'obanja nti oba agenda kuleeta. Nga n'eziri ebyo bazireesa. Byonna biweddewo kitegeeza ssente oba olina okuba nazo ate nga mu nsawo teziri. Ne bannannyini tozibawadde. Netandika okufuna obuzibu mu ngeri eyo bwentyo. Kati waliwo ku mazzi. Okuva Yunusu bwe yabadde wano kati nange nnywa nnyo. Naye mumpe eyo baku ne ku soda. Banne tuli awutu. Mbadde nkyusizza kati. Bwe bulamu ki? Soda ki? Kaakati mumpe eyo Novida. Kulya ssente si kulya mwana. Nga nnyogoga sibina okusimwenge. Novida. Omusaani kulya ano nga ndaba.
kati ekiseera ne kituuka ne ngenda mu banka nali seewolangako bwe gwasooka ne nzijayo miliyoni emu ne ngamba kankavalinga amabanja gano ntunuulira awantu wamu ne nkwata ssente ne nzisasula nagenda okubalansinga nga bamanja emitwalo 8 ne ngamba egyo mitono nja kugikola wiiki yagenda okuggwako kubanga nze ebitabo nabibalansinga nga lwa Sande nagenda okubalansinga ebitabo nga bamanja emitwalo 48 nembeera mu mbeera bwetyo ekiseera ne kituuka nentambulako naye nga baŋŋamba ssenga buli we ŋŋenda baŋŋamba ssenga naye ng'obuzibu bwabalema okugonjoola kiseera ne kituuka ne nnemererwa nenzira awaka nentuula nali naakamalawo omwaka gumu n'emyezi 2 waliwo sisita wange bamama baffe ba Luganda nangamba tosobola kutuula nakwata ssente nazimpa nakwata miliyoni 3 nazimpa nangamba ddayo okole kati olw'okuba nali nkolagana bulungi yafa notandika jangu nkuguze customer nti era oyo senga naye era w'abaana n'okukugulako ne batakukola ki wadde nga n'oli takola ki bataliiwo n'olwekyo tolowooza nti okusiranya omuntu omulala gwe lwogenda okufuna omukisa gw'omuntu n'omukono gwe byawufu nnyo tebifaanagana era yambikanga omuntu bwe yajjanga mu katale ng'abuuzayo omukyala eyali wanaalowa nti aluwa yenna nti eyakoleranga nti oyo yafa twamuziika mwezi guwedde balo mwannyina gwe nakolanga naye muwawira kati omukyala oyo mukwano gwange tumaze emyaka nga tulinga ba Luganda yalina projekiti naye projekiti eyo baali bagiggalawo kati naŋŋamba singa tubadde tufuna ssente nenzukusa projekiti eno abaana bano ne bafuna emirimu naawe ne bw'ofumbira abakozi ne musobola okuddamu okubeerawo ne mubuuza ssente n'azimbuulira ne tunoonya ne nnoonya nga naye bw'anoonya ne neewola miliyoni 5 n'ekitundu ne nnyongererezaako endala laffe namuwa miliyoni 9 kubanga baali beetaaga miliyoni 38 projekiti neetayitamu muwadde ssente neewole nsinze ennyumba projekiti teyayitamu nembeeraawo nenoonya ekyokukola nekimbula sirina mulimu kyenakola nengenda ewa chairman nembimubuulira chairman naŋŋamba nti kati omanyi tunoonye awalala wojja ssente nemugamba sirina omusingo naguwaayo naŋŋamba nja kukolera ku mpapulo ogende bakuwa ssente ogenda okole osobole okusasula neneewola miliyoni 3 nengula ebintu nentikka nenzirayo Sudan naye ssente zino olw'obuzibu bwe nalina nga simanyi nti bunene nnyo ssente zino zaali ntono ku ssente ezaali zimmanjibwa nga tezisobola kusasula eno eri n'abaana awaka seera ne kituuka nennemererwa neŋŋamba chairman kati omanyi ennyumba eyo noonyeza omuguzi ngitunde nsobole okusasula ki abange sente yonna gye naaba nfisizaawo ne bwe naabanguzayo ka politika miliyoni 5 ne bwe nditeekamu ekisenge kimu nja kubeerawo n'abaana naŋŋamba oyagala ssente mmeka ne mugamba njagala miliyoni 45 naŋŋamba ate bwe tufuna owaana kwanza sooka onoonye owaana mu 5 nanoonya nankubira naŋŋamba nti nafunyeyo omuguzi naye agaba miliyoni 35 ne mugamba ezo ntono okusinziira ekitundu mwe tuli mugamba ezo ssente ntono naye kati chairman engeri gye yali amanyi obuzibu bwe nnina naddamu nankubira nga wayiseewo ng'omwezi naŋŋamba nti nafunye omuguzi wa miliyoni 3 naye bw'oba tomuguza sirina kirala kyennyongerako kati nga nnimu okutya banka emu bwejja neewandiika ku nnyumba ate endala neesanga nga bawandiiseeko obwo nabwo nga ndaba buzibu
kati nenzikiriza miliyoni 3 era nenninya nenve Sudaani neŋŋamba kaŋŋende nkwate ssente ezo nsasule bwe nansigazamu miliyoni zinga 6 oba 7 nja ziteeka mu bizinesi abaana mbapangisize nkole kasandi mukazi mukozi nja kuddamu ngula awalala nenninya nenzija kati nze nga simanyi nti kyamaani omuguzi gw'alina mutabani we nze kyesaamanya maze okutuuka kati abaali babanja bonna n'abakubira n'abagamba omuntu mulina ku 2 okubawa ssente zammwe oba okumubakwasa najja nenzija ku makya omwami najja twogera naŋŋamba naye bwe najja seetegereza bulungi yakuwa miliyoni 2 nemugamba nedda naŋŋamba sijja kusobola nja kuwa ezo netukayana n'omwami okakana ng'omwami aguze ennyumba yange ne poloti yaako miliyoni 23 nenkwata ssente ezo nenzitemaatema nensasula buli eyali abanja nensigala nga sirina nenkwata ekkubo nenzirayo Sudaani omwami naŋŋamba ennyumba mugivaamu ddi kubanga njeetaaga nemugamba ssente zetwalagaana size wampadde olw'okuba wazze omanyi nti nnina obuzibu nonyigiriza olw'ekyo kati ojja kumpa ekiseera nsooke nfune wenteeka abaana ndyoke nve mu nnyumba yali January naŋŋamba onoova mwezi nemugamba gwakutaano naŋŋamba eyo wala naŋŋamba kati ojja kuvaamu gwakusatu netukkaanye mu gwokusatu nenkwata ekkubo nenzirayo nayinawo miliyoni yali emu 800,000 naye okusinziira ku bintu byenkola zaali tezisobola kukola kubanga nanoonya ekyokukola newempumulira nga ekyamazima sirabawo neŋŋamba kansooke nzireke Sudaani ndabe ssente zaali ntono ezo nga tezisobola kukola nenkwata ekkubo nenkomawo nembeerawo mu ngeri eyo omusajja n'agenda awaka ebbanga nga liweddeko n'agamba abaana ne bamugamba naffe tulinda maama naffe tetumanyi kiddako tulinda maama netubeerawo mu ngeri eyo ekiseera nekituuka omwami omusango n'agutwala mu kkooti mulongo nenva awaka ye okuva lwe navawo nga ŋŋenda Sudaani saddawo kubanga ng'omwami oli aneetaaga nzija abaana mu nnyumba ayagala nnyumba ye kati waliwo sisita wange omwanzirako mulundi gwakusatu kati lumu nambuuza baaba lwaki tokyabeera waka nemugamba nninamu obuzibu naŋŋamba baaba buzibu ki kubanga ekintu ekyo nali nakyesigaliza n'abaana naŋŋamba buzibu ki esimugambirawo nemugamba nja kugamba naddamu nambuuza olwa nemubuulira kati bwe namala okumubuulira naŋŋamba lwaki tewaŋŋambirawo nga tonnakwata ssente ezo yongeza ku ddoboozi naŋŋamba lwaki tewaŋŋambirawo nga tonnakwata ssente ezo nemugamba nali mmanyi nja kukimaliriza naye kirabika kigaanye kati n'abibuuliramu mulamu bwamala okubuulira mulamu nampita nambuuza byali bitya nemunnyonnyola naŋŋamba kale naye ŋŋenda kufunira ssente nkufunira ennyumba ne bwe nakufunira ya mitwalo nga 3 ogyemu ebintu mu nnyumba n'abaana odde mu nnyumba gye naaba nkufunidde nambuuza naŋŋamba njagala oddeyo ne Sudaani okole nambuuza ssente nga mmeka z'oyinza okutandisa Sudaani nemugamba ssente ze Sudaani nnyingi naye bwe mba nfunye miliyoni zinga 10 nsobola okutandikirako naŋŋamba kale kati waliwo ewaseeko eyo gye yantwala ne bannombera ku dduwa nga tugenda naye
kakati naŋŋamba ngenda kupangisiriza ennyumba ove mu nnyumba n'abaana. Namalizi kati ki ekyaddirira tumalirize? Ekyaddirira mulongo mulamu yali yansuubiza okumpa ssente nzireyo ampangisirize n'ennyumba, naye obuzibu bwe nnina mulongo buli ansuubiza tampa. Era ne sipiidi gye yalina ku luli nga twogera ebintu ebyo si yeyo kubanga abadde nga nkima gyembeera ne tugenda ffenna naye yalyose n'atazikuwa. Gw'olina garanti kinti ezo mulamu wo zaanaakuwa zo zigenda kulama. Mulongo y'ensonga lwaki kubanga olina kusooka kwejjanjaba nga nkunoonya obulwadde obujjanjabi nga sirabika. Kuba oyagala ndabike ngulira soda. Kakati mulongo kyenjagala nsaba onzijanjabe banzijjeko ekintu ekinnemesa okukola ekinzitira ssente n'omuntu okunsuubiza n'atampa. Ne bw'anakusuubiza n'akuwa si kikulu. Tulina kusooka ogenda kusooka banzijjeko ekintu ekinnemesa okukola mulongo. Kati kaseera kano abaana bali luddawo? Abaana mulongo bali mu nnyumba bokka. Gwobeerawa? Sirina watuufu. Kitegeeza sirina watuufu. Abaana basoma? Ababiri mulamu yabazizzaayo. Omukulu yali yamaliriza n'amuddako yannemera mu ttaamu second semester. Owookusatu yamaze siniya ya 6. Taata w'abaana simanyi waali, naye abaana baŋŋamba mama taata yajja awaka, mama taata alinga mulalu, alinga bano abasajja abalonda ebibeera kasasiro. Mulongo abaana simanyi bafaako. Saawa eno wavudde luddawo okwekyo? Saawa zino navudde nabweru. Era gy'ogenda okudda? Mulongo nsaba onzijanjaba. Omwaka oguwedde omwana yakwata $1.5. Naŋŋamba maama wadde ssente ntono naye todda Sudaani, leka tunoonyeeyo akantu obeeko ky'okola. Omwana nampa $1.5. Mulongo ekifo kyabula. Eno bw'olyako nga bwe nziweereza abaana awaka okutuusa ssente lwe zaggwawo, olunaku lwe zaggwawo lw'okiraba ne byankubira essimu ofuna ebifo nga 4. Okufuna kwange okwebaza kuko mbimanyi nekyokola bwe tubeera wali ebbali nga munyinyonnyola nkugamba banno bali mabega. Ne bw'oyogera ekigambo kimu nkola ki? Tegeera. Ne wali bulyagala kunyonyola kino banne bayimiridde bonna bakooye musana gutwokyanga bwe tuli wano naye nga talekeraawo. Nze ne bwe nnyonnyola ebintu 2 nga nkulaba bwe nti nze nnyinza n'okukujjanjaba nga nkulaba bulabi nga tonyinyonnyodde kikuluma. Naye nkugamba kola bw'oti. Ekyo tulowoozanga nti okunyinyonnyola ebingi kwe kukola ki? Maama Liizi ngenda nabe tumalidde tekiina mutabana ngenda kujjanjabira bwereere. Naye obulwadde bwo tebugenda kuba bwangu bwa kugenda. Bye mbagamba ku leediyo ne nansaba nakyogedde ti mmwe mulowooza abalwadde wali abeebase beebayi. Nakyogedde ku leediyo oba? Twolowooza omulwadde yeebase wali emuki? Wuuno munene, alabika bulungi, ayina akasusu. Nze neerengerera. Siri munene, sirabika bulungi, naye nze nyina gye mbeera. Kati njagala mubuuze ennyumba eri ku ki? Ennyumba mulongo omwami yatwala omusango mu kkooti. Nze ku lwange nga nze kubanga omwami oyo nayogerako ko naye emabega nga mugambye naye bwe nfuna ssente zo nenzikuwa. Toyinza kunziriza nnyumba yange ddala.
nagamba bw'oba ompadde ssente zange nsobola okuwa ennyumba yo mulongo nze nalinamu essuubi nga mmanyi bwe ndifuna ssente nga tulamuza amazima ennyumba eyo tebakkaka bukaso gitunda bwekiri mulongo era nze nga namuza amazima nga mulongo wasayininga nti otunze ennyumba ng'oba walina bizibu ki oba walina bizibu ki era wandibadde ogaana n'ogamba abakubanja ti mbadde nzize kutunda naye situnze olw'okuba onannyigiriza naye ndikomawo era ne baddamu ne babayita n'entunda n'embawa eyagula ennyumba era bayagigula nnusu 2 wakkiriza era wasayininga olwaleero ne bw'ogamba nti nno ddemu ogitunde ate era waddembe okuyisa mu ssente ze wagula wabbo toli banka nti obadde omuterekedde ssente ze ziyinza okuba nga zibadde zikola n'olwekyo omwami oyo bwe mba nze mutuukirira nga mulongo 2 Sarah mutuukirira mu buzadde mu buntu ate nga naawe omaze okujjanjabibwa kuba byonna ebyo bijja olw'obulwadde bw'oyina bwakkiriza ne tufuna bbaali ali waffe omuguzi omutuufu alina ssente ezituuka mu kitundu ekyo obutuufu bw'amala otugula kuba tuba tulina okutunda ne tumuddizaako ssente oba n'atwongeramu n'amagoba g'agamba amasaamusaamu ne tukwata balansi ne tumukuwa naye bwe weetantala kino nkikuddamu bwe weetantala ne weewala ku muntu ssente obusobozi ne bw'oba obufunye n'osasula omusajja oli n'akulekera ennyumba ate ziri zijja kufa akaalitwala eno oyinza n'okuddamu ogitunda nga tezikyawera ekyo siyinza kikola mulongo sobola kikola so katusooke tukujjanjabeko tumala okujjanjaba wiiki ejja lujja kuba nga lwakuna nfune omuntu ogende naye nga nawe olina ekifaananyi ekirala ew'omuntu eyatuwola omuntu oyo ajja kwogera naye nze sijja kubaako naye ajja kujambuulira obwangu bwe oba obuzibu bwe naawe ssebo yenna yagula ennyumba y'omwamukyalo ono tagambye nti nno wamubba ne bw'obadde okiyinamu mu birowoozo nze nkimenyamu kubanga omuntu aba yakuguza naye bw'oba oyina ekisa nga ddala tewalina kigendererwa kyakutwala kyabwereere osobola okuwulira amaziga ga muno nze nali nguzeeko ewantu nalina akamala okugulawo omusajja omukyala najja nagamba nnyabo nga tamanyi kumanya nti nze mulongo gwoguze wano konze ye omusajja yaguzizaawo nti ye munnange bwe twabeera ng'omusajja atunze ennyumba y'abaana namugamba munnange wadde ennyumba y'abaana naye ebiwandiiko byonna biraga musajja era atunze musajja nagamba maama obadde oyina ssente zonna z'obadde tonnaba kumuwa nemugamba nedda tuguze ssente za buliwo era tammanja nagamba ozimusasudde nemugamba nzimusasudde biiseeko n'ennaku nga 3 nemugamba kale naye ŋŋenda kukulwanirira wadde sikyalina kye mubanja naye talina kyammanja wakiri ku ssente ezo bakole ki bakuweeko yategeera ne ssente yazitwala baamuwako miliyoni 9 naye yazina amazina g'essirabanga agaakanfune wenteeka abaana ate nga yamala okutwala ssente bayisawo n'emyezi nga 6 ate wadda n'ensujju bategedde nti ate oli yali mulongo nayo kajja saategeera nze mulongo nali mumanyi naye gwe lwaki saakutegeera namugamba ate wali omumanyi ate nze yali naawe ng'onkaabirira kale aguze talina musango kubanga ennyumba nti wadde ebadde y'abaana naye tebakitulamu ng'omuntu nga gwe mukazi bbaawe atunze ky'obadde osuubira nti ky'abaana mu butuufu gw'owulira otya ti bwe tuba tulamula ensonga z'ensi zisaanamu ak'obuntu tujja kumusaba bw'anaatukkiriza bw'anaagaana nja kuba sirina kyala kukikolera mamaliza kkiriza nsiibula abantu bano ngende ku nsonga endala ebadde program kooti y'amaka wano ku Star FM 97 kale byonna 97.5 96.9 so nga n'abali e Kampala tuli ku Star TV abali ku YouTube mwebale kulaba kooti y'amaka mwebale kuwuliriza omulongo 2 Sarah ge mannya gange baagaliza kusula bulungi mubeere bulungi
mweraba situjangu tukuba akalulu kakati naŋŋamba ngenda kupangisiriza ennyumba ove mu nnyumba n'abaana namalizi kati kyekyaddirira tumaliriza ekyaddirira mulongo mulamu yali yansuubiza okumpa ssente nzireyo apangisirize n'ennyumba naye obuzibu bwe nnina mulongo buli ansuubiza tampa era ne sipiidi gye yayina ku luli nga twogera ebintu ebyo si yeyo kubanga abadde nga nkima gyembeera ne tugenda ffenna naye yalyose n'atazikuwa gweolina galanti kinti ezo mulamu wo zaanaakuwa zo zigenda kulama mulongo y'ensonga lwaki kubanga olina kusooka kwejjanjaba nga nkunoonya obulwadde obujjanjabi nga sirabika kuba oyagala ndabika engulira soda kakati mulongo kyenjagala nsaba onzijanjabe banzijeko ekintu ekinnemesa okukola ekinzitira ssente n'omuntu okunsuubiza n'atampa nebwana kusuubiza n'akuwa si kikulu tulina kusooka ogenda kusooka banzijeko ekintu ekinnemesa okukola mulongo kati kaseera kano abaana bali luddawo abaana mulongo bali mu nnyumba bokka gwobeerawa sirina watuufu sirina watuufu abaana basoma ababiri mulamu yabazizzaayo omukulu yali yamaliriza n'amuddako yannemera mu taamu second semester owookusatu yamaze siniya ya 6 taata w'abaana simanyi waali naye abaana baŋŋamba mama taata yajja awaka mama taata alinga mulalu alinga bano abasajja abalonda ebiveera kasasiro mulongo abaana simanyi ne bafaako saawa eno wavudde luddawo okwekya saawa zino navudde nabweru era gy'ogenda okudda mulongo nsaba onzijanja omwaka oguwedde omwana yakwata $1.5 yaŋŋamba maama wadde ssente ntono naye todda Sudaani leka tunoonyeeyo akantu obeeko kyokola omwana nampa $1.5 mulongo ekifo kyabula eno bw'olyako nga bwe nziweereza abaana awaka okutuusa ssente lwe zaggwawo olunaku lwe zaggwawo lwokiraba ne byankubira essimu ofuna ebifo nga bina okufuna kwange okwebaza kuko mbimanyi nekyokola bwe tubeera wali ebbali nga munyinyonyola nkugamba banno bali mabega ne bw'oyogera ekigambo kimu nkola ki tegeera ne waliwo lyagala kunyonyola kino banne bayimiridde bonna bakooye musana gutwokyanga bwe tuli wano naye nga talekeraawo nze ne bwennyonnyola ebintu bibiri nga nkulaba bwe nti nze nnyinza n'okukujjanjaba nga nkulaba bulabi nga tonyinyonyodde kikuluma naye nkugamba kola bwoti ekyo tulowoozanga nti okunyinyonyola eringi kwe kukola ki maama liizi ngenda nebetumalidde tekiina mutabana ngenda kujjanjabira bwereere naye obulwadde bwo tebugenda kuba bwangu bwakugenda byembagamba ku rediyo nansaba nakyogedde ti mmwe mulowooza abalwadde wali abeebase beebayi nakyogedde ku rediyo oba twolowooza omulwadde eyeebase wali emuki wuuno munene alabika bulungi ayina akasusu nze neerengerera siri munene sirabika bulungi naye nze nyina gyembeera kati njagala mubuuze ennyumba eri ku ki ennyumba mulongo omwami yatwala omusango mu kooti nze ku lwange nga nze kubanga omwami oyo nayogerako ko naye emabega nga mugambye naye bwe nfuna ssente zo nenzikuwa
toyinza kunziriza nnyumba yange ddala. Nagamba bw'oba ompadde ssente zange nsobola okuwa ennyumba yo. Mulongo nze nalinamu essuubi nga mmanyi bwe ndifuna ssente nga tulamuza amazima ennyumba eyo tebakkaka bukaso gitunda bwe kiri Mulongo. Era nze nga namuza amazima nga Mulongo wasayininga nti otunze ennyumba. Oba wayina bizibu ki oba wayina bizibu ki era wandibadde ogaana n'ogamba abakubanja ti mbadde nsize kutunda naye situnze olw'okuba onannyigiriza naye ndikomawo era ne baddamu ne babayita n'entunda n'embawa. Eyagula ennyumba era bayagigula nnusu 2 wakkiriza era wasayininga. Olwaleero ne bw'ogamba nti nno ddemu ogitunde ate era waddembe okuyisa mu ssente ze wagula kuba gwe toli banka nti obadde omuterekedde ssente ze ziyinza okuba nga zibadde zikola. N'olwekyo omwami oyo bwe mba nze mutuukirira nga Mulongo Babirye Sarah mutuukirira mu buzadde mu buntu ate nga naawe omaze okujjanjabibwa kuba byonna ebyo bijja olw'obulwadde bw'oyina. Bwakkiriza ne tufuna bbaaya ali waffe omuguzi omutuufu alina ssente ezituuka mu kitundu ekyo obutuufu. Bw'amala otugula kuba tuba tulina okutunda ne tumuddizaako ssente oba n'atwongeramu n'amagoba g'agamba amasaamusaamu ne tukwata baalansi ne tumukuwa. Naye bwe weetantala kino nkikuddamu bwe weetantala ne weewola ku muntu ssente obusobozi ne bw'oba obufunye n'osasula omusajja oli n'akulekera ennyumba ate ziri zijja kufaako alitwala eno oyinza n'okuddamu ogitunda nga tezikyawera. Ekyo siyinza kikola Mulongo. Sobola kikola. So katusooke tukujjanjabeko. Tumala okujjanjaba wiiki ejja lujja kuba nga lwakuna nfune omuntu ogende naye nga nawe olina ekifaananyi ekirala ew'omuntu eyatuwola. Omuntu oyo ajja kwogera naye nze sijja kubaako naye ajja kujjambuulira obwangu bwe oba obuzibu bwe. Naawe ssebo yenna yagula ennyumba y'omwamukyalo ono tagambye nti nno wamubba ne bw'obadde okiyinamu mu birowoozo nze nkimenyamu kubanga omuntu aba yakuguza. Naye bw'oba oyina ekisa nga ddala tewalina kigendererwa kyakutwala kya bwereere osobola okuwulira amaziga ga muno. Nze nali nguzeeko ewantu nalina akamala okugulawo omusajja omukyala najja nagamba nnyabo nga tamanyi nakumanya nti nze Mulongo gwoguze wano konze ye omusajja yaguzizaawo nti ye munnange bwe twabeera ng'omusajja atunze ennyumba y'abaana. Namugamba munnange wadde ennyumba y'abaana naye ebiwandiiko byonna biraga musajja era atunze musajja. Nagamba maama obadde oyina ssente zonna z'obadde tonnaba kumuwa? Ne mugamba nedda tuguze ssente za buliwo era tammanja. Nagamba ozimusasudde? Ne mugamba nzimusasudde biiseeko n'ennaku nga 3. Ne mugamba kale naye ŋŋenda kukulwanirira wadde si kyalina kye mubanja naye talina kyammanja wakiri ku ssente ezo bakole ki bakuweeko. Yategeera ne ssente yazitwala baamuwako miliyoni 9 naye yazina amazina g'essirabanga agaakanfune wenteeka abaana ate nga yamala okutwala ssente wayisawo n'emyezi nga 6 ate wadda n'ensujju bategedde nti ate oli yali Mulongo. Nalokajja saategeera nze Mulongo nali mumanyi naye gwe lwaki saakutegeera? Namugamba ate wali omumanyi ate nze yali naawe ng'onkaabirira. Kale aguze talina musango kubanga ennyumba nti badde y'abaana. Naye tebakitulamu ng'omuntu nga gwe mukazi bbaawe atunze ky'obadde osuubira nti ky'abaana mu butuufu gw'owulira otya? Ti bwe tuba tulamula ensonga z'ensi zisaanamu ak'obuntu. Tujja kumusaba bw'anaatukkiriza, bw'anaagaana nja kuba sirina kyakukikolera. Mamaliza kkiriza nsibula abantu bano ngende ku nsonga endala. Ebadde program kooti y'amaka wano ku Star FM 97 kale byonna 97.5 96.9 songa n'abali e Kampala tuli ku Star TV abali ku YouTube mwebale kulaba kooti y'amaka mwebale kuwuliriza
omulongo babiri Sarah ly'amannya gange mbagaliza kusula bulungi mubeere bulungi mweraba situjangu tukuba akalulu